okwetola eggwanga lyonna. I salute you. Mwe bali nyo bali Dr. Mza information. Mwenna gye muli mu Uganda simanyi kitundu ki nenga na information daga nti abantu bazanya videos ku TV nga bazira against you about okufuna information. Mwe bali nyo bali kubanga batambuza videos no temujjango okwo kubanga sharing is caring. Kutambuza information kikakatako kubanga tulwanira nsi yaffe nga tulwana n'abasajja batamanya ngamba abajja okutwala eggwanga lyaffe. Bwe mbalo bebaza aba commenting aba sharing amwe n'aba posting mwe bali nyo bali ddala. Sisobola kuva kutandika information nga sebaziza. Njagala okwebaza buli munna Uganda yenna gy'oli, oba oli mu Uganda, oba oli mu Africa, oba oli mu Middle East, oba oli mu Asia, oba oli mu Europe, oba oli mu America, oba oli mu Ngereza, oba oli Canada. Ng'okwata akasimuko, oba ng'okwata essimu ye y'omungalo. N'ogenda ku app yo, n'osindika n'ebeera ssente emu ng'ogisindikira Presidenti, ogisindikira ekyana kya national platform, ogisindikira bakomrade abatambula ne Presidenti, okufuna ekyokulya, okufuna data, okufuna amafuta, n'okufuna okwebaka. Sinza butabebaza mwe bali nyo bali ddala okukola mulimu ogwo. Struggle etambula kubanga mu mujirimu. Njagala obebaza era namwe njagala basali tu nyo bali nyo bali ddala temujjango okwo mwe bali kukola mulimu ogwo kubanga omanyo supportinga. Aba supportinga bakoba abakomrade bafa bagwira ku mutimba namwe bali mu bali ddala nafa bat supporting oli nyo bali ddala. Sinza benyiza kumenya manya kuba muri banji n'aba supportinga struggle bali nyo bali ddala temujjango okwo. Bwe malirizaawo ene security alert y'olwayo. Eno yemu kuseero ebadde temanyiddwa ey'abambega. Njagalira okwambula seere y'abambega ebadde tebamanyiddwa. Ng'ogyeko abavubuka bannamawulire abakola ne President, abo bo mbagyemu mbatadde ebbali. Nkiddamu ng'ogyeko ttiimu y'amawulire etambula ne President, eyo yo ngitadde ebbali. Wabula bannamawulire bonna abasinga mu ggwanga ng'ogyeka omanya batini nnyo aboogera enkola enkyukakyuka. Njala ategeeza eggwanga ne bannabyabufuzi aba national platform nti bannamawulire be mbadde temunategeera nti bannamawulire basinga obwambega mu Uganda. Nkiddamu bw'obanga oli kansala wa national platform, oli MP, oli chairman wa C3, chairman wa C5, bannamawulire be basinga okuwera bambega mu Uganda. Bannamawulire basinga okubega babegera CMY, babegera ISO, babegera police, balina enamba z'aba DPC, ez'aba OC, ez'abakuli ebitongole byonna, bayambalira ne hotline eya State House. Kati gwe munna Uganda ina ayagala enkyukakyuka ng'oli wa nkyukakyuka, weegendereze nnyo ba journalists mu Uganda basinga obungi bonna bambega. They report direct to CMY, ISO, police, by the hotlines is a State House. So go when na Uganda abadde atintiza ne bannamawulire. Nkugambye ng'ogyeko aba President Kyagulanyi balina. N'abatono nnyo omanyi ku TV bakulira abakulira President, abasigadde bonna 80% bonna bambega. Bonna bambega. So kati gwe abadde atambula nga tokimanyi jjala kutegeeza bannamawulire basinga obungi mu Uganda bambega ba Museveni. Ye security gye njagadde mutegeere era mbeere nga muli aweya kati njala tandika katambi ka leero mu butongole. Akatambi tukatandikidde wa. Alright, njala kulisa Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu gy'otambudde nayo olwaleero okuva Essoroti mukulikireyo ddala mwebale kubanga mukoze omulimu ogw'amaanyi. Njala okubaza abantu b'Essoroti mwebale nnyo kuba nti mukumye President ne mujja mbungi bwe mutyo temujjanga okwo. Kino kye kibadde Essoroti olwaleero bwe mbanja uploadinze. Kino kye kibadde Essoroti olwaleero nyinza okuba sijja uploadinze naye nga mukire bulungi nnyo. So mwebale nnyo mubalira ddala okuba nti mutambudde bulungi nnyo n'omukulembeze. Kati gwe wenna ayagala okumanya w'olondera, genda ku ssimu yo ogende ku kibanja kya Gola Moses oteekemu www.ec.com.or.ug/register.com oteekemu details zo ojja kumanya w'olondera oba oli mulowoozi. Nkiddamu genda ku ssimu yo ogende ku kibanja kya Gola Moses oba Google oteekemu www.ec
ec.or.ug/register.com ojja kumanya wawolondera. Nyongera okubajjukiza Electoral Commission yatandise okusindika obukonge ku byalo ku polling station nga tetegeezezza public yonna. Electoral Commission yatandise okusindika obukonge abantu kubalalondera ku kyalo naye nga tebakiri mawulire, tekiri ku TV, bakikola silently. Ngenda kutegeeza muna Uganda yenna woli gwomanyi nti olenda ku police station oba genda ku chairman Lusuwano omubuuze chairman obukonge bwazze. Ekintu kino tekiri mawulire, tekiri wantu wonna. Nkugamba muna Uganda gyoli gende wa chairman omubuuze nti obukonge bwazze. Electoral Commission release obukonge nete yadanze ku radio, teyayanze ku TV, tena we yagalira kula kubanga teyagala abantu bajje bangi mu kulonda. Ngenda kuga comrade wange muna Uganda gyoli buli kitundu kyonna ekyaga genda ku LC1 ogende obabuuze obukonge bwazze, oba genda ku parish obuuze chairman w'omuluka nti obukonge bwazze, kuba Electoral Commission teyagala kibagamba naye nga yabusindise teyagala kugamba bantu. Ekyo nakyo mukitegedde. Alright, kati bwe tuveeyo nga maze bategeeza ekyo, njala okubaza president kulikayo esoroti katulinde olw'enkya bwe lunaaba. Mu nkola eyo tugenda tandikira wa? Tutandikire mu mateeka, tutandikire wa? Katusooke tugobe contacts. Nabawadde essimu ya BBC, si bwe kiri, nabawadde essimu ya BBC eya WhatsApp, kanji bwongere. Ngenda bawa ya BBC, mbawe ya Al Jazeera, mbawe eya American Human Rights, mbawe eya Guardian. Njagala bawe essimu zino zonna nga mugenda teekako bujulizi. Eya BBC kanji bwongere. Eya BBC eya WhatsApp njagala munyambeko mu typing enamba zino wano wansi. Eya BBC eya WhatsApp eri +44 77 56 16 5803. Enamba ya BBC eya WhatsApp. Kwoteeko obujulizi nga buli genuine. Ngerekani easy to explain ekintu kyonna ekituukiddewo, obutembo naye butuukiddewo, obusindike. Kanjiddemu eri Kasaraba 44 77 56 16 5803. Eyo yaki eya BBC. Kankuwe eya Al Jazeera. Eya Al Jazeera eya WhatsApp eri Kasaraba 974 50 80 0207 eya Al Jazeera eya WhatsApp. Buli bujulizi bwonna bw'ofuna enamba z'ensoma oteekako buteesi n'owandikako message yo explain, bajja kuba bafuna information. Oba butemu, oba bubi bw'akalulu, oba kiki kyonna ngo recordings yiwako buyiyi oyiwako message ogiteekeko mu buwandiike ogende nze gundi wano kiba kimala. Eya Al Jazeera eri +7 eri +974 50 80 0207 eya Al Jazeera. Eyo yaki ya Al Jazeera. Njala bwa endala tuyite mu bwangu, njala soka bwa contact says wano wetulaga olwo kulya n'okomba essowaani. Yesobola kinjagala okuba we namba zino mubeere nga muli aware. Kuba twagala kubeera mu maaso w'abaana abasajja nga tebasobola kubanga bakola buli fujjo. Bwe mala okuwa eya Al Jazeera ngenda kuwa eya American Human Rights. Eya American Human Rights eri +202 975 5468. Eya American Human Rights eri Kasaraba emu 202 975 5468 eya American Human Rights. Kati ngenda kuwa eya Guardian, olupapula lwa Guardian olw'amawulire. Eya Guardian kansulenti empapula zino messages zino muziwandiika. Nze ono video bagikutte sina kyendaba nino ogenda maaso. Eya Guardian eri +44 77 66 780
300 Europa Prame Uliro Guardian Erika Saraba Nyanya Musanvu Musanvu Mukaga Mukaga Musanvu Munana 0 Satu 00 Eya Guardian Empapula muzitegedde kaliba mazo kutegera empapula ne namba zemba wadde kati awo zemazo bawa information buli omujja kola kyo inokola enamba zo muzibabereko muziwandike bitwe jammwe muziteke masimo gammwe in case of anything otekako bujulizi buli kimu kyonna nowandikako message buli kimu kigenda kuvayo nga bwekiri katandike video Ambala msiza kwa Uganda right na kuzomwezi zili 18 za konka kumwezi ogweo 12 mwaka 2025 esawa zili 2 kwa konka kada chika 15 sawa ya kulabisa tugende maso no kulabisa alright exokera dala tebayo muntu n'omwako tiisa tebayo muntu wa NRM nchiddamu tebayo muntu wa NRM akutiisa mbubo malo kulonda va ku polling station tebayo MP akutiisa ndipo malo kulonda va ku polling station tebayo minister akutiisa ndipo malo kulonda va ku polling station tebayo munnamaje akutiisa ndipo malo kulonda va ku polling station kaberani tebayo muntu akutiisa kubanga etteeka lyawandikibwa nga lisoma nti omuntu bw'omala okulonda akalulu olina okukakuuma mpaka bwe batuuka okukabalira ne balanga awangudde n'olyoka odda gy'okola ki gy'opangisa tebayo akutiisa lwaki mu Uganda yonna gyeva ne gyeraga Museveni yakola constitution ye 1995 yagikola nga constitution ya family ye ng'omuntu si ya gwanga lwaki ya muntu nga ye Kansolati Mr. President kwaliko njagala mpulirize bulungi nnyo constitutional 1962 egamba bweti ate ng'ekyakola nti obuyinza buli mu bantu obuyinza buli mu bantu era beerondera omukulembeze oluvannyuma lw'emyaka 5 obuyinza buli mu bannayuganda beerondera omukulembeze oluvannyuma lw'emyaka 5 constitution bweti bwegamba nekugamba nti mu Uganda kasita okwewandiisa kw'abakulembeze kutuukawo abakulembeze bagenda okwesimba kwa president bamala okwewandiisa n'abakulangirira nti oli duly nominated nga presidential candidate buli muntu yenna aba yeesimbye okwa president abeera ne equal rights era etteeka lirimugamba nti omuntu yenna alina obuyinza mu Uganda mu kiseera ekyo abeera chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama nkiddamu mu ggwanga lyonna omuntu alina obuyinza bamuyita Simon Byabakama nga yambibwako Chief Justice Winnie Doro be balina obuyinza mu ggwanga so si Speaker Anita Amongi si CDF si mbwa ya NRM yonna si Nyandi Yosoferi kubanga Nyandi Yosoferi naye candidate ng'abalala era ne motoka za government zonna tezikkirizibwa kozesebwa candidate yenna kubanga abane equal rights niza ba candidate abalala kati nyabo sebo tebayo omuntu yenna kutiisa kabere Nyando kabere muhozi ng'agamba nti bw'olonda ddeeka tewali tteeka mwakugambira ekyo bakimanyi ekyo kye bakola kimenya mateeka kubanga tebalina buyinza obuyinza bulina Simon Byabakama nga yambibwako Chief Justice oli agenda kubuuza kikola kitya kati kankunnyonnyole bw'omala okuwandiisa nti oli presidential candidate kitegeeza nti instruments of power Simon Byabakama yabaazirina era yavunaanyizibwa ku buli candidate yenna kyovula nti okulonda kubeeramu bacandidates abasukka mu 2 okudda waggulu ab'ebibiina ebyenjawulo awangula yenna gwe bakwasa instruments of power
instruments of power bazimuwa bazikwasa chief justice n'akulayize kololo oba ku parliament n'olyoka ofuuka president no leading eggwanga. Do you copy that? Kati Muhoozi ayogera under the influence of alcohol. Nchiddamu Muhoozi ayogera under the influence of alcohol kubanga talina tteeka limukkiriza kwogera. Aba NRM bonna ba MP ne ba mafias boogera out of myopic thinking oba mentality kubanga tebakkirizibwa kwogera ku system yonna. Omuntu alina powers mu Uganda bamuyita Simon Byabakama ne Chief Justice. Yensonga lwaki bagamba nti okusinzira ku buyinza obwampi omusemateeka w'eggwanga ngaze Simon Byabakama nangiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde akalulu kano n'obulwe buti era yalondeddwa ng'omukulembeze w'eggwanga period. N'asayininga n'amuwa empapula ne basindika wa Chief Justice n'ateeka olunaku lwe bagenda okulayiza omukulembeze omupya. Tewali mu Uganda muntu yenna alina tteeka limukkiriza kwogera ku byakulonda n'abantu engeri gye bagenda okulondamu wadde okukanga abantu okugenda obutalonda obutakuuma kalulu kaabwe. Ekyo njagadde nkibategeeze. Yensonga lwaki president agamba abapoliisi ndi mateeka wano nga presidential candidate nteekeddwa okuba wano campaign bw'oba olina obuyinza jangu onkwate. Bulijjo namwe temukimanyi. Bw'oba olina obuyinza jangu onkwate. Akibaga mukimanyi. Lwaki abagamba kubanga alina same rights, equal rights nga presidential candidate. Ne poliisi yennyini ekola nsobi okublokinga president Kagame Majje tegateekeddwa dde okublokinga. Balina muwa buwi bukuumi namulaga nti olina kuyita wano. So tekuli alina right kuyimiriza president, tekuli alina right kugaba abantu temugenda kulonda. No. Lwaki tekuli alina right? Mwalabi akatambi Anita Amongi ngali ne kinyamatama. Njagala uliza akatambi kano ono ye speaker akulira setteeserezo w'eggwanga era yatuuza ababaka ne babaga amateeka ne bagateesaako ne bagayita naye akawaayiro oba etteeka mubagambira abantu ekudde ewa bamaze okulonda kamulemi okwogera kubanga tekaliiwo. Video ya lero obwongo obunafu wandibadde ogenda giveeko. Video ya lero obwongo obunafu giveeko tojja gisobola kanka kuzanyire. Tugamba nti tuddeyo waka tutuule nga tumaze okulonda. Do you want to sleep in the polling station? Oyagala kusula wogenda okulondera? Even God knows that Museveni won. Ne Katonda akimanyi nti President Museveni yawangudde. God bless you. Njagala kubasaba On 15th go and vote. ng'ennaku z'omwezi mugende mulonde ennaku z'omwezi 15. Vote for President Museveni. Londa President Vote Museveni. for all the flag bearers. Londa baflaga bearers And you go bonna. back home. Oddeyo ewaka weetuulire. Somebody is asking, Omuntu ali mukumbuuza. where is the law that says that you go back home? Teeka liriwe litugamba nti tuddeyo waka tutuule nga tumaze okulonda. Do you want to sleep in the polling station? Oyagala kusula wogenda okulondera? Etteeka lya Nnaabatulege Sado lino oliwulidde baliyita do you want to sleep at the polling station lyetteeka lyalina sipiika. Kabulaaza bino TV za Uganda tegenda bikugamba. Terredi egenda bikugamba ye kennyini atuula mu ssetteeserezo okubeerawo ng'omulamuzi ng'amateeka gayisibwa akugambye etteeka ly'amanyi baliyita do you want to sleep at the polling station. Nkunyonjodde video ng'etandika alina obuyinza amuyita Simon Byabakama, si Nyandwe, si CDF, si babe ba parliament ba NRM. In fact bamenya n'amateeka. Okiwulidde yetteeka lyambaliba do you want to sleep at the polling station. Anita Amongi Nnaabatulege Sado lyamanyi nti do you want to sleep at the polling station lyetteeka lyamanyi. Kiki ekikugira mu bwongo? Kanda kuvire kontono. Watu nkulamusizaako muna Uganda. Bw'osuubanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 obutakyusa bukulembeze mu Uganda ojja kwenyuwa na kwevuma wekka.
ebigo byengenda okugamba biwulirize bulungi nnyo. Muyina engombo gye mbeera gye munywera caayi wammwe, gye munywera bubbiya, gye mukubira embeekulo ssaako n'okusanyuka nga bannayuganda ebimanyikiddwa. Muyina ekintu kye mutera okwogera nti bano bayidde babulako majaani, kati nno bano bayidde amajaani baagabataddeko, wabula abanywi be babuze. Abanywi babuze batya? 1. Abanywi abayina okunywa gavumenti eno temumanyi nti bano bayidde dda. The only way to survive is to intimidate and cheat. Basigazizza ebintu ebikutiisatiisa na kubba kallo. Kavudde kwanjula katandise. Kavudde kwanjula kakoze eki katandise. Engeri yokka gye balina okugamba tebagenda kunywebwa kubba kallo na kutiisatiisa. Nibyo nabyo bakola bimenya mateeka lwaki. Meeting zituula buli lunaku. In fact nga meetings zingatuula. Gobadde okimanyi nti abaana b'Abanyarwanda bonna nga balina passport n'endagamuntu za Uganda. Abasinga obwenyi babafulumiza babatadde Rwanda. Ng'oggyeko bali abagenda mu Bulaaya bonna eno yonna wiiki ne wiiki ejja yonna bagenda kufuluma. Bafulumiza. Gobadde okimanyi nti Nyandi Esoferi alina ennyonyi 2. Emu eri ku State House Entebbe buli lunaku bagikolako service. Ng'erinda bulinzi bwe kidomoka adduka Misinde. Bazzukulu ba Nywanda basinga obungi bonna mu ggwanga tebaliimu. Basigadde bano abaana abakulu bemmanyi be basigadde bonna baafulumye. 1. Bakimanyi bulungi nnyo teggwanga lyabava mu ngalo. The only option gye balina nti kusabira bannayuganda baleme kuzuukuka kusituka. That's the only player they have. Naye baatidde dda na wano wennyini ku refugee camp wano egundu wano ku refugee camp ne waliwo akanyonyi nti kesi kibalukidde ali wano akanyonyi kagenda bugenzi. Ladies and gentlemen, abasajja tebalina kye bazaako. Gwe genda oba olina mukwano gwo ng'akola mu State House oba olina mukwano gwo ng'ateogera mu State, mubuuze Lumbuye bye yayogeddwa nga nakuzo mwezi 18 bituufu. Tebalina kye the only option gye balina is kutiisatiisa na kubba kalulu. Naye ate okutiisatiisa balina order gye baafuna okuva mu nsi ennene munaana babagamba temugeza ne mukola ensobi ne mukuba abantu amasasi. Kyova olaba tebasobola bakuba tiya gas ne tebasobola kuba muntu yenna wadde kyasi. Apart from ekyasi kye baakuba wano nga president agenze Lubaga kugulawo campaign. Tewali go bakkiriza kuba muntu kyasi. Kubanga order yafuluma. Any slight mistake kuba abantu amasasi kabaka baweddeko. Basobola kubulookinga ne bakubuulinga ne bakuba tiya gas, but they are not supposed to shoot anyone kubanga emisango gye balina mu International Criminal Court. Miyitirivu nnyo. So any slight mistake mwe mutamanyi kigenda maaso kati nkubiddeko olwaliro abasajja bayidde babulako majaani. Obuyinza buli mu ggwe. Kiki kye bagenda okukola? Kando kuviire ku ntono olutandiko oluwulire. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President, nsaba owulirize bulungi nnyo information yeno bulungi nnyo. 1. Njagala okusooka okwebaza owekitiibwa Joel Ssenyonyi, neebaza omukyala gwe bayita Margaret oba ye Margaret Namugga. Ye Margaret Namugga. So Mr. President, bwe tutuuka Entebbe mu Ntebbe ono omukyala muwa vice president. Bwe tutuuka Entebbe mu Ntebbe Namugga muwa vice president oba muwa saba minister. Lwaki? Nzize nkola programu zino kati emyezi 2 nga nkuba biometric voting scan system. It is a fraud. Nga abakulembeze bonna mbasirisi tebaagala kwogera. Wabula olwaleero bwe bagenza okuleeta biometric voting scan system ku parliament bugaanyi okukola, Namugga bagambiddewo mugende mubbe bajjajja mu bino tebigenda kukola. Ladies and gentlemen, njagala bagamba ne Mr. President kunoga kwali. Abaana bonna be batutte okusomesa biometric voting system bonna ate tebabawa biometric babateeka babalina network gye bagattako ngeri ku masimu gaabwe
nabagamba okutandika okunyiga amasimu gaabwe nga balinga operatinga biometrics ziri kubanga tebaagala abaana bategere ki ekiri mu biometric voting scan system bw'oba olina omuganda ogakolamo isimbuzi mu bikyagala kituufu. Teri mwana yenna agenze kusomesebwa yakutte ku kyuma ekyo taliyo. Teri mwana yenna yasomeseddwa isi yakkiriziddwa kukwata ku biometric takkirizibwa. Babatadde mu kiruumu ne batandika nga bakolera ku simu zaabwe smartphone so si ku biometric voting scan system. Balaganye kubanga bamanya ekizibu ekirimu. Ziri programu D. Programu ngenda mbadde nze njibabuulira ziri programu D. Teri mwana gwe bakkiriza kukwata ku biometric voting scan system. Bw'oba olina muganda ogenda mubuuze lobby byagenda ngenda kuza omwezi 18 bituufu agenda kugamba oyo kyali muveeko mumutikire buti kuzingule. Bonna badde basomera ku masimu gaabwe so si ku biometric voting scan system. Kati to prove this omukyalo ono kyakoze olwalo kinyambye ne bakomredi mwenna bakola ku social media okutandika okusimba essira ku kintu kino kiveewo. The only option Museveni gyalina okusigala mu buyinza ng'atubbye kwe kukozesa biometric voting scan system. Naye jjukira terina tteeka mwegenda kukolera. Ne bwe tuba tugenze mu kooti tebalina tteeka mwe bagenda kuyisiza biometric zino okukolera teziriimu. Ne bwe tuba tugenze mu kooti nga tugenze tudde mu nsonga batubbye akalulu ne bagamba muleete biometric voting scan system as demonstrating ng'obujulizi, nobody will stand in the courts of law are defending a biometric scan system. Taliyo. Nti bayise byabakama agende mu kooti ayimirire demonstrating enkozesa ya biometrics tagenda kiyimiro tasobola. Kubanga bagenda mbuuza teeka ki muwategekera biometrics teririiwo. Bamugambe demonstrate nga tebotasobola bo demonstrate nga kubanga bakimanya ekyama ekirimu buli programmed. Olwaleero njagala buli comrade oboboga nti oli wankyukakyuka. Wulira video eno. Benyini tebana bakweteekateeka ebyuma byennyini ababirina tebana bakumanya ngeri ya bikozesa. Tubabuuziza ebibuuzo nti obuuma buno bwe muleese singa busanga erinnya ly'omuntu nga tasobodde mu verify nga bwenteekako ekigalo tekireeta bwenteeka mu fesitereta nti ngodda wali wabbali kati ate n'omubuuza nti singa oli ajja ebyuma bonna n'abubbawo nti awo tugenda kulaba ekiddako. So buno obuuma batuleetedde okulonda bannayuganda mwegendereze nti Electoral Commission nga tenategeera mulimu gwayo kizibu nnyo gwe munnansi ogutegeera ne sipiidi gye batwala wali mulabe njesi bamemba ba parliament confusion ebadde wali yokka sipiidi nga namugoma z'omuverifyinga mukuuma olwo oli ancekinza ndabye nzirako ku step eddako bankebere nteekeko ekigalo oba face kati ate ngenda okugenda wali era olupapula eri ka voter slip nako balina okuddamu bakasikaninge olyoka ogenda okulonda. Kati bw'omala ogenda okulonda batugambye process bw'emala okuggwa balina okuddamu ballot papers zonna bazisikaninga again naye nga mujjukira okulonda kuggwa ssaawa 10 naye nga bano bennyini babadde obuuma be batrainingidde mu nnaku embala obubale nabo tebannabutegeera. So njagala okutegeeza eggwanga nti byabakama yaleese biometric machines naye nabo bennyini tebazimanyi singa kibadde kisooka obuuma baali bulese ne tuddayo tulonde nga bwe tubadde kubanga kakati kye tulinza okulaba n'ababuuziza bagguni bwe bajja ng'enaale mu bwepulaninga bagenda kujja babbewo obugundi obumashini obabubba kyekidamu nga bumashini babututte tunaasobola okulondesa mumanyo ekyo tekinnaddikamu. So nsaba okutegeeza mwami babakama bw'obuuma obuleese naye olaba gwe tonnabutegeera n'abakozi bo naffe ababaka ba palamenti tuluddewo okubitegeera nsuubira buno obuuma tebugenda tuyamba mu kalulu kano obubbi bw'akalulu bugenda kuba kubanga delayi zigenda kuba just assume process yonna nga bw'ogirabye tumala ssaawa 10 naye nga bw'olabye tebeezamu okulonda kuwedde waliwo abasigadde kulayini kumaze ssaawa 11 olwo balina okudda mu bubokisi buno aka pulezidenti bagende nga basikaninga kalulu bakaverifyinge badde ku ka MP direct baverifyinge kalulu mugenda kamala ssaawa mmeka. Kati olwo kali ka trick ka NRM bimala ekawungeezi babbo awo bayingiddewo. So nsaba okutegeeza bannayuganda bino ebintu bigenda kutuyamba ese bupya
babulese wina backup kuliko battery ebbiri era obuma bubiri era abantu babe bagenda kubaawo mu buli count egenda kubaawo abantu basatu be batrainize kubuuma obwo kituufu tubulabye nga bupya mundabika yere tumanyi nti obaddala bupya naye mundabika bulabikanga buki naye singa babulese mu budde ne batraining abantu gyesibaje ntubuzayo gyasi ennaku 27 kati fe bali kuba baka ba parliament banakadde eri wansi omuntu wa bulijjo wange semba bula akategeere ate nno kimwina okulootika singa luno olugalu lubaako enkyaki wosobola okuba nga owata nnyo olima nnyo lubaako enkyaki oluteekamu ne lugaana agambye leeta fesi esobola okugaana si ekyamazima electoral commission terirwedde bakkirize electoral commission tugitegeeza buno obuuma tetumanyi kyemugenda kuba naye obuuma tebugenda kutuyambaza ofunawo. Ndowooza nze nejjeeredde ku programu zenkoze emyezi 2 nejjeeredde mukitegedde bulungi nnyo kati bwe tuvaawo Mr. President Kyagulanyi Ssentamu muli obubaka buno okusinziira ku mwana bange be nasindise wulira biometric voting scan system bayina software gwe baateekamu wana abayaaye baabwe nga system eyo egenda kuba ekola ebintu bino bibiri wammanga. 1 waliwo option omukyalo no MP wagambidde nti balina okuscanninga about paper eyo kati bwamala waliwo option esooka bagita correct ne incorrect the options bbiri okuverifyinga akantu ako wabula software gwe bayinsatinzeemu yensonga kyebakkiriza baana kubukwatako software ono bamu programmings nga buli lwoteeka akalulu ka nnyanda eyo software n'okateekamu kasoma correct bw'oteekamu akakyagole ku polling station ezimu kagenda kugamba incorrect ompulira bulungi nnyo wamukitegedde ku polling station ezimu naddala mu Buganda ne Mbusoga bagenda waliwo software gwe bainstolinzeemu nga bateekamu akanyande to verify kabagamba correct bateekamu akakyagula kabagamba incorrect kati wano na waliwo kulya nokoluna eno no top secret eno information ejja y'abantu emiggo n'amasasi ekiba kiba kiwedde ekyakano ka software ke bataddemu nga kagenda ku rejectinga ng'obulu wakyagula mostly mu Buganda ne mu Busoga kati kye bakoze kati uli okulya n'okombeso wani Mr. President ngenda kusaba osindike abantu bo abeekyama bagende ku EC headquarters bakuwa amanya gaba presiding officers bonna abawandikiddwa across the country abagenda okubeera ku polling station nga bali presenting electoral commission ntegeezeddwako nkutegeeze nti almost 70% of all presiding officers of electoral commission bonna ebitundu 7 ku buli 100 ebitundu 5 bavudde Rwanda ebitundu 2 banyarwanda bali mu Uganda banna Uganda basigazaawo 30% ba presiding officer on ku polling station bonna 70% banyarwanda. Mr. President sagalo tukiba ko fresh information bakuwe details ezaba presiding officer bonna across the tuliko presiding officer sosi ba returning officer listen presiding officer yo electoral commission gwe sindika oba sindika ne box n'obu ne bajja ku polling station ne baleka basanga wa polling agent ba candidate kati abasajja ba electoral commission bonna abasinja bali bitundu 7 ku bonna banyarwanda ebitundu 5 bonna bavudde Rwanda ebitundu 2 be banyarwanda bali mu Uganda then ganasa tagasigadde gigabanda Uganda ngata basingo bungi ba NLM cadres. Mr. President ngenda kusaba sebo manyo mpuliriza oyinza okubatonda bango okoye nnyo ngenda kusaba ogenda osindika abantu bo mu kyama byabakamaku mugende ku commission mugenda sanga nga presiding officer bonna bagwange eri nenga 50% secretary bavudde Rwanda 50% 20% still erawo banyarwanda nenga abantu babadde mu Uganda kati 30% bana Uganda nenga basinga obungi ba NLM candidates.
bonna ba NRM candidates kati 30% ebadde esigadde okuweza ekikumi ba NRM leaning oba NRM cadres. President nkusaba mukama wange sindika abantu bo bagende Electoral Commission wonna weri musoma amanya mugenda kugwawo ekigo. Out of the ba presiding officer sigenda babasomera ku social media kwe bali amanya baga basomera dda buli district presiding officer mukunyonyodde yoli ajja ku police station ngazenga wa Electoral Commission kati returning officer bebali aba Electoral Commission abasalawo okuwayo ebivudde mu kulonda okwetola district yonna bonna information mujirina baji basomera dda bonna ba NRM ate bonna banyarwanda sina banyankole ekyo nakyo mukifunye. Kati kino mukiwulirize bulungi nnyo. Nabagambye already machine zino ziri programmed. Jo ne bagamba nti machines zino ziri programmed nti Electoral Commission yasema ne bakama buli polling station ebeweza alonzi 10 baji reducing by 400 voters ne baji programming amo abalonzi 6 buli polling station eweza abalonzi 10 baji reducing by 400 voters ne balekawo abalonzi 6 abalonzi 6 buli polling biometric voting scan system eri programmed ng'eyina obululu 5 already nga bwanyandwe nga bone 10 bwe balese abantu balonde ndi singa balonda ne clocking ku 6 biometric egenda kulekerawo kola bagambe nti okulonda kuwedde machines zifudde. This is their program. Saino bakama buno obujulizi bugenda kujja babuteke mu public ensi zonna gotoloza tubadde training ambuzi tuyina information egenda okulumika obufere buno bwonna kino ekintu banki banyonyodde bulungi mukitegedde bulungi nnyo kasoke kibaddemu ebyuma project ya Museveni giyaleeta omukyala namuga akugambye nti olabe tawanyiza baba parliament ne bagiremu gitegeera nakugamba nti n'abakozi ba Electoral Commission bametu tebazimanyi kati gwate jajja wanga ali ekijonjo jajja wanga ali enkoke jajja wanga ali eminyinya agenda kola atya okumanya ebintu bino gwe kyali wanga akole wakiseka ali mu garaja ali mu gate ogenda kumanya otya ebintu bino nga yenyini kuba bisomeseza tasobola biteeka mu nkola otegera kati nkunyonyodde nti byabakama buli polling station eziweza abantu 10 bazi reducinga abantu 4 babajjamu ne wasigala olukaaga nga balina okulonda kati olukaaga luno obuuma buno bwina program nga babusettinga dda nga mulimu abalonze 1500 mwe bali already kati abalonze 1500 mwe bali nga bwe wanajja abalonze abala 5 ne balonda akuma kano kagenda kuzikira olw'ensonga enamba gye baka programming amu y'olukaaga ebijjudde. Enkola yawe wete bweri nyongera okujjukiza obuyinza buli mu ngalo zo eno tuli mu protest vote mukere ku makya sawa 10 n'embuli mubere ku polling station mukere ku sawa 10 n'embuli mubere ku polling station nendaga muntu yo mbabulire teka bali soma mbabulire ayina obuyinza ensoma bye bakama si muhoozi saanita amongi kuba netamanyi tteeka mwayogerera ekyo ekyokubagoba ku police station kubabbako kalulu ndi wano okutegeeza banna Uganda okubagoba ku police station baagala kubba kalulu kuba tebalina kibazaako je waffe mitiyana buli mutwe gw'omuntu eyagenze kulala ya Museveni gwafunye emitwalo ne transport wabwerere baspendinze bilioni 7 n'abantu baaganye okuwera n'abasibe babasasudde okitegedde bulungi nnyo teri teeka likugaana kubeera ku polling station teririiwo okitegedde bulungi comrade kati njala kutegeeza nkutegeeza bulungi nnyo
nti Muhoozi talina buyinza, Anita Among talina buyinza, Kabeere NRM candidate talina buyinza bwogera ku nsonga za byakulonda. Alina obuyinza bamuyita Simon Bakama ne Chief Justice. Ompulidde bulungi? Yes. Bemba mazo kutegeera ensonga eyo. Kati ensonga njagala givaako saagala girwako. Njagala okuvaano nga muga nti ensonga tugitegedde nveewo ngende ku nsonga endala. Wabula nabagambe keetonye kagwake tugenda kulonda. Ebyo Museveni byazze ku TV n'atandika okukemangeko keebiika manya ali mu kutya. Etteeka baali muwateri kuba bannayuganda amasasi alimanyi. Mubuuze kyeki mulongosiza ennyonyi eri ku State House Entebbe kubanga akimanya alina okudduka. Boy wange kera ku machange na kuzo mwezi 15 ogenda osula kalulu tebayo musirikala akutiisa those are human beings abakozesebwa. Yensonga lwaki nti constitution ya 1962 yakugamba nti power belongs to people. After 5 years power will change, there will be elections. Singa tekibaddeewo Museveni yandibadde mu kwesibawo ne yakimanyi nti obuyinza buli mu bantu. Ebyamasasi ge yayogedde amasasi baliwo okutiisatiisa y'enkola yaabwe nga ebadde bakikola okutiisatiisa ebbanga lyonna. Kati sagala bakutiisetiise kera ogenda olonde ng'ennaku z'omwezi 15 okumaaka oluluko tovaawo kubanga oli njagala bakuba omugo bakubira mu tteeka, njagala bakukwate nga bakukwatira mu tteeka. Akukwata si munansi ali mu kutya. Nyongera bajjukiza be batendeka sibe bano bonna tebamanyi ludda muntu kirwagwako. Wandikola ekintu okunywa muntu n'onzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mubatendeke baana baffe ekiddako mujja kimanya. Mujja tubuulira lwaki empisi ewooza akatale. Awo tuvuddewo. Eyo topiki njiggadde. Alright. Mungoberedde ebbanga ddene nnyo nga nzijamba wa information ekwatagana manyi kyemwagala kati kyemwagala kale kangere ku kyemwagala sijja kufayo kangere ku kyemwagala. Obukulembeze bwonna buva wa Katonda. Obukulembeze bwonna buva wa Katonda. Era Katonda yasobola okwogeza buli muntu, yasobola omujjawo. Era Katonda yawa omuntu omukisa. Omukisa gwa Uganda Katonda yaguwa Kyagulanyi. So si Nyandwe. Bw'amala okuwa Kyagulanyi, ne bajjajja ba Uganda bonna bemulaba ne bumutalaba ne ba blessinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkiddamu. Katonda bw'amala okublessinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bajjajjaabe baatalaba ne baalaba ne bamublessinga. Empewo za Buganda za blessinga Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lwajjo abasajja baakoze buli ffujjo erisembayo. Manyi mwenna abadde Uganda, abadde Bulaaya, abakazi bankubira essimu nga bakaaba amaziga. Abakazi bakuba essimu ne bakaaba amaziga ku ssimu yange kuno. Nange go bakaabiramu. Mba mpulira ennaku. Naye nga siira kya mbagamba ekigambo mpandiika ennyukuta nnya guma kijja kuggwa. Nga lwaki bakuga lwaki mutabani taleka bintu bino bajja no bagamba enywera yerima. Enywera yerima. Effujje lyakoledde olunaku lwajjo lyakulembeddwamu General Henry Masiko. Ono nga yabadde ayambibwako Anita Among nga ne Didigi our orders. General Masiko yebba w'omukyala eyabba ebima bya UBC omukyala omujjukira Kabakumba Masiko. Ye yabadde mabega wa orders zonna omwami ono ye yabadde mabega wa orders zonna oyo Henry Masiko. Oyo yabadde mabega w'emivuyo gyonna egyakoleddwa ku president olunaku lwajjo. Oyo Henry Masiko naye musajja Munyarwanda. Oyo yebba w'omukyala
gwe bayitanga Kabakumba Masiko omukyalo oyo ye yabba ebima bya Radio Uganda ono Major General Henry Masiko yomu kubatendeka abantu ebyobufuzi oba bawoza obwongo ekyankwanzi gwe mulimu gwe gobayagadde okukoza kyobula nti order zadde zikyuka Muhoza wa order ye Masika wa order ye Anita Amonge wa order ye yefudde ntali ye nenga bali mu coordinate nga kati badde baagala banyigirize Kyagulanyi to the extent aveeko badde baagala banyigirize Kyagulanyi to the extent aveeko mukuvaako badde basobola okufuna chance shooting nga avudde mu motoka oba ekyo motoka ya kigani tanaddamu kuddamu kuva mu motoka ne balemwa media team ng'emukuumiddeko kamera baatuuse nga decision bagamba nti mulina okumugjawo yo musajja okujja okukuba tear gas ng'agoba bannamawulire si ku petrol station eno mu Lutobazi mujjukira nti baasuse goba bannamawulire era ne bikigaana president yaganye okuva mu motoka n'abeerawo mpaka zona order nga zikyuka kati bwe baatuuse ku petrol station n'omuganda okugenda okubaka moto ejjana n'okwenda okubakamu order nga zikyuka zidde zonna nga order zaawukana mu biragiro naye ng'era Kabaku oyo Henry Masiko nga ya 28 Amongi ne Muhoozi nga wa order baatuuse ekiseera nga bagamba omusajja ono asobola okusula mu motoka kati katumuprovoking obulungi ogusembayo tulabe kyagenda okukola omusajja kwe kujja n'akuba akakebe ka tear gas mu motoka ya president wansi bw'oba toli mugumiikiriza nnyo ekintu ekyali kisobola okujjako omuntu bw'oba toli mugumiikiriza nnyo ekintu ekyali kisobola okujjako omunaga nti ekimala wabula njagala kubaza Mukama Katonda okuba nti omukulembeze Katonda akyamuwadde obuvumu n'obugumiikiriza obutaba abasajja bano muzannyo gwe baagala babadde baagala Spark bamunyigiriza nga baagala Spark naye era Spark yabalemye mu meeting gye badde bagane ono omusajja nga siyoli gwe twasooka okulaba nga mulalamu nnyo wano abakuba Kyagulanyi wa 2-1 abakuba Kyagulanyi oli owa 2-1 nga ne ttiimu ye yonna weeri ewe zadde zijja kudda okunywa kati bo nga kye baagala bafune Spark abantu babyotinge bo bakole ekiddako kubanga kye baagala wabula yakibamye era banyeevu kati nano wenjagala okwongererako ensonga eno comrade yenna our main focus ya protestive vote mukeere mulonde temuvaawo nebabanga bawambye president nga bamuwambidde mu makaage temukola nti free Robert Kyagulanyi sentamu free the country Uganda ne victory yaffe kubanga tugenda mu protest president ye ng'omuntu tujja kumanya bamusibidde waka tuleme kudda mbu ate free president free Robert Kyagulanyi sentamu no tusigala tukontinuing nga tubanja kalulu kaffe nakukola protestive vote ku abasajja abayidde nze nkubuulira kino waliwo ayinza kintapulitinga kuba ino obwongo obulingo bwa katyuni nga bagamba bankyukakyuka nti ate kati agambe president tumubanja ye kubanga tomanyi kye bayita politics tokimanyi main focus nti katulina okutandika okuzimba ekintu president kyazimbye with or without him Ugandans can rescue that country nkiddamu president ekintu kyatuzimbyemu kati nti agumiikiriza buli jjogo lyonna n'abantu babadde so camp the extent nti bagoberera example ye so don't be fooled nti Muhoozi oba Museveni agenda kuwamba president ate ffe tutandika okuba tuwanja president baba tudivertinze so let us not be diverted bwe bakwata Kyagulanyi kyali mu makaage ntukofame nga tali maggi mu makaage ffe tusigala tusonga mbere anyone else can take over nga yoli ali waka ekyo nkibagamba manyeri yabayina obwongo obutono abagenda okujja ate bakwate mu video nga kati yagambye bwati kubanga tebamanyi politics focus eina kubeera ku protestive vote gwe kenyini you can command
gwe kenyini yokola command nagambye akalukolonda kalonde ku lw'obulumi bwo si lwa Kyagulanyi no Kyagulanyi mukulembeze waffe. During the apartheid time of South Africa, Mandela bamusiba emyaka 27. Mukazi wo Winnie yasigalawo n'abalala basigala nga batambuza mpaka abazungu bagamba nti omuntu ayinza otutaasa ye Mandela yekka. Obusajja buganye tute Mandela. Nkuddamu Mandela bamusiba emyaka 27. Abasigala ku ground nga basigadde basindika ekintu singa tebakisindika singa ne Mandela ali mukomera kyengezako kuteeka mbwongo. So teberayo bloga wenkyukakyuka nti ate Katumbi yage president muveeko baba bamukutte stupid nkugambye tuzimba bantu kintu kino mbwongo. With or without a president tusigala tutambula. Example nti singa abantu baleka okuzikiza mu apartheid singa ne Mandela tiyafuluma era singa South Africa tiyafuna bwetwaze. Era bali kyabera bagamba mind the only option is to kujja Mandela mukomera tutu enseterere netera. Do you copy that? So njala bategeza ba comrade mwe n'abana Uganda mbategeza mutandiko okweteekateeka nga president watu teese. Jukira luli bwe bakwatanga president nga tuba tutandike. Okitegera? Tutandike. Kati nga tutandika nenga tetulina focus nti sasa tugenda kujjako government tugenda jijjako naye tuzaako ki fe focus ya fe singo mtu atujitade ku president nga tugukulekedde gwanga bwabataliwo kiki kye tuzaako. That's the answer. You can command the revolution, you can command the protest vote. Botuna anyigirizanya abasajja bano then commander fe bajja muta. Botusirika kitegeeza ne commander tuba tumuwaddeyo. Feno kuzi o protest vote ya fe ye kuta commander in case in courts in case bagenda bamuwambidde waka. Sharing a video kuba tennaba. In case nkugambe in courts in case ate gwe kino kyogenda maaso okole kya protest vote kyekita commander in charge. Kalonde kakuume bakabale bwe bakabba tandikirawo. Owa president bamuwambye tusooke tusindike kino bajja mwetera bokka. Nkuwadde live example ya apartheid mu South Africa. Mandela was arrested but the indigenous South African people, they continued pressing the Boers until they said enough is enough, let us release Mandela and let the country move on. So, President Azimbe Mwakintu nti asobodde okumanya mission z'abasajja nti baagala spark. N'agumiikiriza buli kikolwa kyonna eky'obujozi. Akuzanyire videos nezimu mwazirabye. Then ndyoke nkulaga eky'ekyokukola okitegere bulungi nnyo. Videos zino mwazire bulungi nnyo. Ninjagala zikuddamu zikuzanyira. Okakase nti provocation yabwe yaganye okukola. Videos zino. What do they want? Wano nga basulayo kagundi kati ya gasi wansi. Banange eyo motoka ya president bagikubyemu gundi.
bagikubye mutiyakasi munda ate president ali munda. President ali munda motoka bakuba mutiyakasi. Kati ebikulu ebyo byadde bisobola okuleeta president okuvaako neyekyanga but alina omwoyo ogwamutuulako ogumugamba kakkana. Muzzukulu kakkana. Muzzukulu kakkana. Gwe mwoyo ogwo. Kati braza njala kugamba kino badde Sara kibagamba ne kankibagambe. Abadde bangoberanga programu zange bumbulimbulange emmengo nabagamba tulina kye tuyita spiritual world. Ng'ovudde ku ddiini yaffe ya Mukama Katonda tulina kye tuyita spiritual world. Kubanga spiritual world yemu ku mbeera bakulembeze batambuliramu obulamu bwabwe naawe omuntu wa bulijjo gitambuliramu. Kati spiritual world ya Museveni yamuvaako dda tekyamuliko. Spiritual world agirina ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Spiritual world Robert Kyagulanyi Ssentamu yagirina mu ngalo ze ttaano. Abantu bangi badde bakola video ku social media ng'abulira Museveni muloga akola kino ABC nga temanyi. Eggwanga yali sibaga buli ekyetaagisa okusibaga. Endagaano abaganda ze bakola naye endagaano abaana baazimenyamenya. Bazzukulu wa Buganda batambula bakola buli kimu ekyokumenya. Era ali mu kweganya biganye spiritual world yeegaana Museveni bwe dduta kyalina. Kati to prove you nti spiritual world eri ku Kyagulanyi mwenna kye mwadde mwebuza olunaku lwajjo. Bendera ya Uganda eri mu kkala wazindabye 3 wakati n'embeeramu ekinyonyi ekijjuliriza langi ezo. Kati wali okulaba okukomba essuwaani. Bendera ya Uganda eri mu langi ezi 3 wakati n'embeeramu ekinyonyi ekijjuliriza kkala ezo kye bayita ŋŋaali. Mu Luzungu kye bayita crested crane. Kale 3 esooka black etegeeza ffe bakaddugala bali mu Uganda. Eyokubiri red etegeeza tulina omusaayi gwe gumu. Eya yellow ya kyenvu etegeeza nti Uganda ya blessingwa omusana gubeerayo ennaku zonna mu mwaka. Oba etonnyi oba tetonnyi omusana gubeerayo. Tuli blessed. Kale ezo zaava mu kanyonyi ako. Akanyonyi ako kiri ku record. Tekasukka ssaawa 12 oba emu nga kakyali bweru. Nga mukimanyi n'enkoko zaffe za buli ebinyonyi byonna bikoma okulya ku ssaawa ekinene ennyo 12 oba emu. Biba bitambula bidda mu bisu byabyo. Nammwe bwangalidde mu Kampala ne Kayanja ka Kabaka mukimanyi bulungi nnyo abakulidde mu Kampala Centre wa mu Kampala wamundeeba Lubaga nti bwe zaaweranga essaa 11 nga zolekera 12 ng'ennyange zisimba lwakasota mu bbanga zidda mu bisu byazo mu Kayanja ka Kabaka. Yeye enkola y'ebinyonyi byonna nti bwe ziwera saa 12 biba bitandika kudduka kuva mu biriro gye byagenza okusakira oba okuliira okudda mu bisu byazo. N'eŋŋaali kyekikulu kyekimu. Kati baanyigiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukola buli gye baagala. Oluvannyuma n'asalawo agenda afune waawummulira. We yawummulidde yabadde yaakatuuka bwe ati ekinyonyi ky'eggwanga ne kimwolekeza obwenyi ne kimuvunnamira enfunda ezi 3 ekitabangawo. Ekinyonyi ekyo tekyesembereza bantu. Nkiddamu ekinyonyi ekyo tekyesembereza bantu. Ŋŋaali teyesembereza bantu. Era akola n'olutalo. Wabula yavunnamidde Kyagulanyi emirundi egi 3. Va kumuvunnamira yasuze nawo. Avuddewo ku makya nga Kyagulanyi avuddewo. Ekitegeeza ki? Nti akabonero bajjajjaffe ke baasiima okuwanga mu nsi yaffe ya Uganda kabuleesinze muzzukulu wa Uganda ekyo bayita spiritual world. Njagala Museveni emyaka ana gyakunkumulidde Uganda mwali mulabyeko n'ekinyonyi kyo nga musaze mu maaso amala okunywera ku mazzi. Mu myaka ana Museveni omunyarwanda atali munnauganda njagala mundage nga ekinyonyi ekyo kimweriranyiza oba kimusaze mu maaso. Mwadde munoonya explanation nze nzibawa.
era buno baka njala bugende mwenna abateekanga ensimbi mu lutabaalo olw'okusumulula n'okusaabula amalogo ga Museveni gonna ge yali yakoze abatabaazi mwe n'abali batabala mu nsozi mwe balinyo balire ddala mu myaka 4 njagala oteeta ekifaananyi nga Museveni ŋŋaalye muliraanye oba mwesembereza oba alina waagisanze ne ku makya ekeddewo tevuddewo mpaka lwavuddewo ne bikwevaawo Gandisa okulikodinga ntandikidde wano ng'evunnama mu maaso g'emmotoka ye ekikoze emirundi 3 kati ngenso leeta live wano ng'ekola kino omulundi ogusembayo ng'evunnama mu maaso ge bwekyo ng'evunnama mu maaso ge emirundi 3 ekikoze ku live ababaddeko mugirabye simanyi kyetegeeza egamba ekiseera kye kino ebadde mugamba essaawa yeeno ekinyonyi ekyo mukimanyi kivunnamye emirundi 3 mu maaso ga pulezidenti ng'avudde mu lutalo n'atuuka ku hoteri kibuuse ne kijja ne kigwa ku mmotoka ye ne kisala ne kijidda mu maaso ne kivunnama bwe kityo okunkwite kikuvunnama kusinza kukola ki nga bw'okiraba oyinza kinyonnyola otya emirundi 3 awo entandikidde nze okulikodinga oli ku APM Media amawulire mu mitwe gy'abo abamanyi eby'omwoyo kyekinyonyi ky'eggwanga kino okujja ne kimuvunnamira emirundi 3 bwe kityo tubadde ku live si kiikyo kivunnamye tebirimu editi ekyo kyolaba ekinyonyi kizze ne kibuuka ne kigwa ku mmotoka ye oluvannyuma ne kijja mu maaso ne kivunnama bwe kityo emirundi 3 Zimpulira n'ebyenda binkankana ekinyonyi kikoze ekyo emirundi 3 ndowooza okirabanga ku fulaga bulijjo gyakwata kiikyo emirundi 3 ekyo kyensobodde olikodinga abasobodde okusimukiwatinga muki kati abasinga obungi ojja ssanga obalaga nti oyo byayogedde tebiriiyo n'ekinyonyi ekyo kyabadde kya AI tekiriiyo video kweziri ku social media ne ku makya bulungi kikedde bulungi nga weekiri era nekikola omulimu gwe gumu simanyi baka video nka savinze wano basika savinze naye nga nakatadde ku mutimbagano ku makya kibaddewo wekikedde bulungi ku hoteri era okumulamusaako bulungi nnyo kikeddewo bulungi nnyo ku hoteri kati gwe muganda wange ali wano njira kugamba ekigambo kimu nti togezanga n'ozannyira ku nsi etaliyo era omuntu wabanga yali akuwadde ekintu kye n'addamu n'akikusaba muwe ekintu kye kyetuva tuga nti nannyini kakomo wakusabanga kakomo ke kamuddize towalaazanga mpaka Museveni bannansi baagala nsi yaabwe bannansi baddize ensi yaabwe nabagamba obubonero bwonna bulaga nti Uganda erina okukyuka kebeere nga waliwo emmundu kabeere nga waliwo buli kimu abantu abattibwa abantu baabwe n'abo abattibwa tebeebase buli muntu alina ennyiike olw'abasajja batasobola kwekuba mu mitima n'okunyigiriza bannayuganda neewuunya omusajja yambadde yunifoomu y'eggwanga ng'okwata embooko olw'okuba omwana neewuunya omuntu yambadde yunifoomu y'eggwanga n'okuba ttiya gaasi neewuunya omuntu yambadde yunifoomu y'eggwanga n'otulugunya omuntu ali mu mateeka alina okugenda okukuba kampeyini n'okwebaka ng'okimanyi nti ssemateeka akugamba presidential candidate yenna aba alindiridde kuwangula akwasibwe obuyinza akulembera eggwanga ekyo kyensinga obbeewuunyako eggwanga Uganda lyawangibwa ku spiritual world oba ekyo tokimanyi eggwanga Uganda nga tonnaba kwewunza eggwanga Uganda lyawangibwa ku spiritual world bwe limala okublessingibwa ku spiritual world kubanga ne Bibuli ekugamba nti ebya Katonda bya Katonda n'ebya Kayisaali bya Kayisaali ompulidde bulungi ne tulonda motto egamba for God and my country kulwa Katonda n'ensi yaffe
buli kitundu kyonna ekya Buganda n'ekya Uganda kirina obukulembeze obw'ennono. Buli kitundu kirina ebyakyo bye tuyita obuwangwa n'ennono. Y'ensonga lwaki buli muntu abeera alina ensibuko ne gy'ava. Nazzi kuno mwawuliranga nti oluzzo okubeerako omusambwa, oluzzo okubeerako engo, waliwo omusambwa gundi, waliwo omusambwa gundi. Emisambwa egyo na gyalinga maanyi ga kukuuma nsi yaffe. Era Museveni singa teyakwasibwa mpewo za Buganda yali tasobola kuwangula lutabaalo olwo. Y'ensonga lwaki avuddeyo nnyo okuzanyira by'obuwangwa n'enno okubisaanyaawo okwetoola eggwanga lyonna. Naye empewo zaasituka, buli kimu kyonna kiri ku Kyagulanyi. Oba okyagala oba tokyagala, Mukama Katonda obuyinza bwa Uganda bukwasiza Kyagulanyi. Ne bwe munaakola effujjo lyonna, mujja buli kye mukola kyennyini, muyinza okukola buli kye mukola nga mukikolera Kyagulanyi indirectly nga temutegedde. Nga bwe ntera obbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Kyagulanyi buli kimu akirina ekimwetaagisa okuba nga akirina mu bulamu. Wabula eriyo abo abanyigiriziddwa Mukama yamusindika okujjayo n'okwogera. Goloza lwaki Yesu Kristo bwe baamuzala teyagenda mu ggulu, yasigala ku nsi kuba yalina ab'okuwolereza. Goloza lwaki Nabbi Muhammad bwe yafuuka omutuukirivu teyagenda mugenzi wa Allah, yassalawo atambuze eddiini ya Allah okwagala kubeere kwali yonna mu nsi yonna asobole okukyusa abantu endowooza. Ne Kyagulanyi okujja kwe nga mumunyooma ng'akanyoomonyooma ke mulina bannayuganda basinga obonyiga ate obwavu ke mutudde n'obutategeera. Mujja genda okutegeera ng'obudde bugenze. Jjukira nti omuntu ow'amaanyi yenna basinga mwagala gy'atazaalwa, wabula ate bagenda okutegeera gy'azaalwa nga ye muntu abaddeko obuyinza obusobola obbasumulula nga tebamanyi. Osobola okulema okubeera owamugaso mu famire yammwe n'obeera owomugaso mu famire y'abalala. Osobola okulema okugaggawalira e Kampala n'ogaggawalira e Mutukula. Osobola okulemera okugaggawalira e Mutukula n'ogaggawalira e Mubende. Osobola okulema okugaggawalira e Mubende n'ogaggawalira ewa mu Kampala. Ensi Katonda bw'atyo bwe yagikola. Kati nyongera okujjukiza Nandi Sofeeri. Enough is enough. If you fail to organize the peaceful elections to change power, nga mwe mulooza mulizooti nga mukutta, tewali kintu ky'osobola kuhiulinga mukutta. Njagala ku kino kijja olwangu lw'ekiwuliro olwaleero. Buli muntu gwe mutta mukuma obukyayi eri eggwanga lyammwe, mukuma obukyayi eri bannayuganda. Museveni wajja oyagala nga abantu bakusimbira ebitooke. Museveni wajja oyagala nga buli byogera byonna abantu babiwuliriza. Eggwanga Uganda teryandibadde bwerityo singa abantu tebaakuwa matu. Naye abantu baakuwa amatu n'obakola ebyobufere kati bakooye. Olaba n'abeera mukakyagera akalwanyisa omutono omukulu amala n'afundikira. Niki kimuwagaza eggwanga? Muhoozi Kanyoluga buno obubaka mbukutumye obugambe kitawo n'ennyoko saako n'ekitawo Salimu Sale. Salimu Sale wali toyogerwako ng'oli darlings. But unfortunately ensi bwekutegedde ofuuse ekyambika. Muhoozi tokola nk'omulimu wadde n'ogumu wadde okukola application. Naye kitaawo akusigidde ensigo embi n'akufuula omutujju ku myaka gyo egitannawera wadde nkaaga. Ogamba otya nti oyagala kulembera ggwanga ng'olina safe office gy'otulugunyiriza abantu. Kitaawo asigazizaako ennaku mpawe kaaga okuva mu bulamu bw'ensi n'obuyinza obuvaamu ogenda kubeerawo otya. Mmwe temwagala ggwanga likyuke tubenga Kenya nti omukulembeze avuddeko tumulabako wali. Temwagala kubeera nga Tanzania omukulembeze avuddeko tumulabako wali. Kiki kibayinza nti eggwanga Uganda lirina kuyiwa musaayi okukyuka? Lwaki mwagala okutta? Gwe atamanyi mwoyo oba atamanyi nzikiriza ya myoyo, omuntu yekka alina obuyinza okuyiwa omusaayi gw'omuntu ye Katonda, kubanga ye yamuwongamu omukka gwassa, ye yamuwongamu ebbugumu nga talina kyoto kyonna kyomukumibwako ku mubiri gwe n'asigala ng'ayokya mpaka olunaku lwafa. Ekyo kyalimu omuzungu.
buli lwoyiwa omusayi gw'omuntu gusigala gukulumirira mpaka kino abantu bate mukitegera buli lwoyiwa omusayi gw'omuntu gusigala gukulumirira mpaka kuyinza obutakwata gwe ne gukwata omwana wa muzzukulu olw'ebikolwa byewakola mwe mwali mulowooza mukutte ekintu mukitutte buli mwagenda sigala nga musiru nedda neyeebaka nga yanywedde bbiya alina tayimu etuuka n'agamba owaayo ezivukuka olina okulya olina okwekyusa olina okugenda okweyamba n'obuyinza buli muhoozi sooka otunule mu mmeeza yo ng'otonywedde bbiya sooka omuveeko omubuuze future ya taata wange eri ludda wa future y'abaana bange eri ludda wa future ya Salimusale eyimiridde ludda wa abantu betukuuma nte lwaki muteeka obukyayi n'obutemu ku ggwanga Uganda ne muteeka obukyayi ku Baganda ng'ate Abaganda bayimirizaawo eggwanga eryo kati mugenda kuleeta etteeka erigamba nti gavumenti yeddiza ettaka lyonna terigenda kwawula wa NRM oba FDC oba wa NUP oba wa kibiina ki naye nga buli muntu mu Uganda atandika obulamu bwe nga gavumenti emuyambyeko so nga ate bajjajja ne bajjajja banseeyo baagirwa na bazzukulu babeere bulungi kiki kye mwagaza ensi eyo mwawola ki Uganda bakibawe njala bagamba ekigambo kimu eno vidiyo manye mugira mwena Museveni kwoli Janet kwoli abaana bamwe bali Salimusale kwoli ng'oli namunkekera Simon Bebakama kwoli nze nkimanyi mwagala kunzita mwayisa dda death warrant yange nkimanyi it was past ne mu January waliwo musindika wano bamanyi bagenda kujja ne sikyagala boogerako njala bwagazi muntu ajja ku street ntegere wali musindikire kyagenda okukola be kinamutuuka ku nkimanyi nenzo okufa kwange it will be a blessing the disguise bwene bange egenda kuyimukawo omuntu alinga lumbuye sifsko kubanga nasukka emyaka gya nnyabo yafiira mu gaali aga ngenda kuyingira na musanvu kyesikyatya kasitabanga abaana mbalekedde omusingi nti eggwanga libali mu ggwanga tuufu tosobola kubeera mu ggwanga nga alwala bamutwala India tosobola kubeera mu ggwanga nga ssente z'omumusolo ziyisibwa mu wiiki emu ne ziggwawo nga nekizikoze tekiriiwo tosobola kubeera mu ggwanga amateeka gasoma kino amateeka gakola kirala eggwanga liringa kaabuyonjo buli asaalumu oyo agenda n'apama waliwo eggwanga libeera nga mutandika okutereka abantu bagenda ku bantu miggo nga mutegesa akalulu kyovulanza abantu bankubira esimu bagamba nange nnina ennaku yange tokaaba nyoguma nze newankubadde nti nina obusungu ku bikolwa bimukola naye sisobola kugamba nti nkutte ejjambiya nkutemako omutwe oba kuba omuggu lwaki why should I gwe n'okwata omuntu n'omuteeka mu safe house n'omusiba bulooka ku busajja n'okwata omuntu n'omuteeka mu safe house n'omusiyaka n'omulikodinga n'okwata omwana omuwala ne mukozesa emabega ne maaso nsi kyeyo gwe n'otula ng'olina ebizezengere ku mmeeza mulya pizza mulya chips mugenda mu America mwazimba moolo kama mutudde ku musaayi gwa bannammwe golooza gw'osiba ebigambo byayogera biyambaani mulina ekintu kye mumiisinga mu basajja mmwe mulina ekintu kye mumiisinga kankibasomesa olwe mukitegeere kyekiriwa one appreciate criticizers musanyukirenga nnyo omuntu akulaga ensobi gy'okoze okusinga omuntu akuwaana mu bulamu bw'osanyukire Museveni Janet Salimusale Muhoozi n'abalamu mwenna musanyukirenga nnyo bakriticizer because these are the directors abadirectinga nti kino kikyamu omuntu yenna akuwaana on daily basis wanyumya oli bulungi gwasinga naye ng'akimanyi akakookolo kano kafu akimanyi makeup wakubye mubi akimanyi nti owunya n'akuleka n'otambula mu public ng'owunya ng'akulaba owunya nga takugambyeko mukirizera mwagale nnyo ba criticizers kubanga criticize ye muntu agenda okubulira ekituufu yes kiyinza okukulumamu naye kyakugamba kye kituufu nze simu yange ebeerako 24/7 nsangako message buli muntu muddamu sina gwe mmanyi physically ne buli muntu kubanga mmanyi kyagenda okuŋŋamba either nina ensobi gyenkola oba nina ekintu ky'okutereezaamu
na yemwe munava na bagamba nti enguudo mbine mukwata omuntu nabaga nti mudwayo tali mataka mutemuliddaga ne mukwata omuntu nabagamba nti mwasomo ne mukwata ne mukwata ne mutulugunya eyo nsi ki goes the development countries singa tezaina ba criticize zandi bade wezi ne muguru olaba wali opposition stand nava nabera ku nsi goza ki stand ali ku nsi stand ali ku nsi otuchekinga fenna our loyalty to God stand wava kanisa zigalawo kuba ziba tezikyalina mugaso kuba fena tubera tuli loyal to God naye ateekawo challenges ezo bw'ofuna ekizibwani gw'oddukirako Katonda community bw'efuna ekizibwani alina okubeera wategeera nti ono yalina okukola kino singa ebintu bina byalinga bibiri singa tewali kiya n'engalo zino tezenkanankana naye nga zikola omugaso gwe gumu so omuntu yenna criticize abeera director abeera akucekinga kuga nti kino kikoze mu kyamu mu abantu bonna bava baga nti kino kikyamu bakwate mbasiba why do you have to kidnap and kill innocent Ugandans why Museveni wano wa criticizing Obote na Amin. You are doing exactly and more of what Amin did. So if we come out to do the same thing you did in the 70s, in the 80s, why do you kidnap people and kill people who criticize you? During your time, you criticize Obote, you criticize Idi Amin, you criticize Papa Mwanga and the others in the same way we are doing. Ogamba, you're informative. You are educated, you are informed, but you lack common sense to reverse your mind that what Lumbuye and the others doing, even Robert Kyagulanyi Center, it is exactly what I used to do during my younger age. So why do you have to kidnap and kill people? If you had to be told the truth, the world need to see exactly the new world, the way how the new world looks. Sibi akudda okutiisatiisa muntu oli ayogeddeko nti omukwate. That is backwardness. That is backwardness. Omuntu ga nti kino kikyamu n'omukwata kikyamu. N'omusajja ayimiriza emmotoka Kyagulanyi agikubemu tiyaggaasi. Owa poliisi tamanyi mateeka ayimiriza Kyagulanyi essaawa 2 amenya amateeka ate yeekalakaasa. Kino njaga bwe naba ntandise basomesa ebintu bino njabi basomesa mbitegere bipamping emitwe gyangu basajja mutegeere. Nyongera okujjukiza ku nsi kuno tuli bayise tewali ava ku nsi kuno na kintu kyonna. Oba oyina molozi lukulu togenda wadde n'akajiiko ka moolo. N'oba oyina emmotoka ng'otula mmotoka tolina mmotoka gy'ogenda nayo. Nobo ina acres and acres of land tolina ttaka lyogenda nalyo. Yensonga lwaki nkugamba you own nothing in life, you lose nothing in life. We just use each and everything for the time which was set for each and every human being. Buli kintu ku nsi kuno munatandika okufuna flame y'obulamu nti buli kimu kye tukozesa ku nsi kiriko time. Tolina kyo owning for life. Ntibubana kuzika bagenda kuzika n'emmotoka n'emmokazi wo n'abaana bo no. Tolina kyo owninga, tolina kyo losing. Buli kintu ekikuvaako yebeera time entuufu okuvaako. That means emyaka ana, it's high time to leave power. Let others take for the country. Okitegedde bulungi nemmwe muli agwe mutu abagamako mwagala mutta. While you creating enmity among generations. You are creating enmity among generations. Kubanga temwagala bagambako. System jemuli y'abakoloni abayagala colonizing ensi yonna. It is impossible. You can't colonize the whole Africa. You can't. In this modern day society, you can't colonize the Africa and you can't colonize Uganda. Kubanga Uganda belongs to the indigenous. So when you group akama kafemu yabatusi, nemuloza you are going to terrorize. Time is going to come. Ngate wali ndo mwasobola kugira nti nze ndi munyarwanda. Rewind your minds. During his Obote regime,
Banya abali oba okipayinze government properties, amataka, buli kimu kyonna, where are they? They are nowhere to be seen. During Amin's regime, tribe yali okipayinze buli kimu, buli sector yonna. Government where they are nowhere to be seen. Now regime you occupies buli kimu. Time is coming, mugenda kudduka kati basobola nakukola bako wantu wonna tinze ndi gundi nga n'amanya ate mulina okugakyusa to survive. Why do it to that extent? And when the government changes tulina kudduka n'okukyusa amanya? No, that is no sense. Leave power in peace, tusigale in harmony, ffenna bane kubanga ensi yaffe. Kubanga ensi yaffe bota kyagutolina kyogenda mufuna kotogenda tolabula mbwa kyagulanyi ejja kuvayo kyayagula mu times 3 nga muzibu nnyo. Bota ejja kuvayo lumbu ye times 5 nga mubi nnyo tayagala kumanya. Ffe tukyayogera naye eri yabajja okujja nga tebaagala kumanya. And let me remind you this, bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi golooza nti oyina emmundu nti era ogenda kutiisatiisa banne, tolina monopole ku mmundu. Remember, the entire population of Uganda, 80%, those are the youths, aging from 16 to 30. They are jobless. They are indigenous. Those are the indigenous Ugandans. By aging up from 16 to 30, they are mirimu. Ompulya bulungi nnyo. Buli muntu bw'obanga ali idle nga talina kintu kimukipinga kubeera busy abeera dangerous nnyo. Jjukira nti bw'osiba embwa nga togiwadde emmere baguwagigula for 1 week w'ogitere kulumirawo. So muzannyo omuzannyo ne muguzannya nga temuli muzannyo gwe muzannye. Mukozeko mukole eggwanga mulite temulina gye mugenda dditwala. Nyinza okuba nga siriiwo ligenda kukyuka. Oba oyagala oba toyagala. Naye ate eri abagenda okudduka mu busiri nga okudduka kugenda oba surviving sa. No. Tetwetaaga muntu n'omu kudduka mu Uganda mugibeeremu. Gavumenti ekyuke babagambe ti buli muntu alwala tofuluma Uganda mulago. That is a national referral hospital. There is no any referral hospital beyond our borders. Naffe mugibeeremu. Gavumenti bw'ekyuka enkya ekisookerwako teri official wa government kudduka kubera ennyanja nayo gisigalemu. Olwale tukuteeka emulago, olwale tukuteeka ekiruddu, olwale tukuteeka ensambya, tukuteeka emulago, ofuneko the same service bannayuganda gye bafuna. Tetulina gwe tugenda kukkiriza kudduka, tetulina gwe tugenda kusoma ogenda gibeeramu service gye mbaddemu abantu gye bamufuna. Boda zonna zijja kuggalwa nga teri muntu agenda gifulumamu. Ngenda India kunzijanjaba kibumba, genda bakujjanjabira ekibumba emulago. Akataago kakubye ssama, genda ensambi bakujjanjaba akataago teri kufuluma. Okuba mala akajanja ne international schools zonna mu Uganda zigenda kubeera closed. Today yo ku masomero gaffe gali oli gino n'abaana bamwe bagasomeremu. Ezo international schools tuzifuna referral hospitals tutekemu amalwaliro gaffe. You are joking. Teri agenda kudduka. And I don't encourage anyone after the fall of Museveni government to go in to seek refuge in any country, stay in Uganda. Temudduka. Teri agenda bakolako bulabe. Teri agenda bakolako bulabe. Teri agenda bakolako bulabe. Ezo moro zigenda kufuuka malwaliro. Temugenda kudduka. Mukoze kamanye nga akoza newebwa tetugenda kuddamu kusindika banna Uganda kugenda kusikinga asayira mu nowhere. Tujja jibera mu ffenna. Out of the kati katugende ku program endala.
Bw'olabanga sitaani yeesitukidde ng'omanya baatuma baweddeyo. Bw'olabanga sitaani yeesitukidde ng'omanya baatuma bakoze eki baweddeyo. Lwaki? Okuva lwe tatandika protest vote ne tugamba abantu kalonda okakume tovaawo, bayindiginansi bakavuddemu wadde balimu NRM. Kati bali abakawo mentality ba beneficiaries batandise okuvaayo be bajja ku TV okwogera. Lwaki bayindiginansi basirise? Kubanga bamanyi sitaani atuma nnyo. Ne bw'olaba sitaani yeesitukidde manya nti baweddeyo. Batumye Kiriwa Kiwanuka, you resisted. Ne batuma Muhoozi, you resisted. Batumye Anita Amonge bagambe the only law jamanyi. Are you going to sleep at the polling station? You take alyamanyi. Kati bw'olaba abantu bano batandise okujja. Listen, bw'olaba abantu bano batandise okujja ku TV oba ku radio. Ngono. Kati sokola omwami ono simumanyi. Soko tunne ekifaananyi kino. Yabadde ku NTV ng'ayogera. Naye amanyi gamulinga ng'ebiti ebyola kalimbwe. Omwami ono ng'ayogera. Omulaba? Omutwe ogumulinga ensuuluulu, ayambadde bugalubindi bwa Holding, yeesibye ettaayi ng'ategeera ne suuti, wulira by'ayogera. Gwe kasoola abantu bano nga batandise okuva ng'omanya nti bano bayidde tebakyalina agenda boogera, wulira. Ekiretedde mwami Kyagulanyi nga mpuliriza gy'anaasula yonna mutadde musalaza ng'akeere nga bulungi bakuuma ddembe baffe banange omwami mu mukondo mwaffe mukume bulungi bukeese. Ekizibu kye lwe lulimi. And if he can control the tongue, ne mwankono agenda kukumbayo obulungi. Naye bw'anaakoma okutambuza olulimi lw'atambuza, mwankono bokisi yandosanga nga bali mu zero. I don't think that. Si bwemu. Onokimugamba. Olumuli kasita muganda mwanyi na zebabbi ngandira mu mukondo mwange Kyagulanyi. Problemu yeri getanga. Number 2. So when you see such idiots nga batandise okuva amanyo gamulinganga ebiti ebyola kalimbwe, omutwe gumulinga ensuuluulu ng'atandise okujja okutiisatiisa ng'omanya baweddeyo abadde baboogerera kasitula nga bano batandise okuvaayo. Kino kye bayita ensi okubuuka ebyana. Kati ensi zitandise okubuuka ebyana. Amanyo gamuli ku ngulu gati galinga nkumbi za tractor. Ayambadde galubindi za Holding, omutwe gumulinga ensuulu, ajja kutiisatiisa. Ekigambo kye bayita politics, bwe tuba tuli mu political time oba tuli mu byabufuzi mukulu, tewali statement muntu gy'oyinza okutwala mbu egenda kutiisatiisa. No, it's all about ideology. You understand? Oba agifulumizza atya oba agifulumizza atya, ebeera political statement. Ebeera political statement. Goba ogamba nti olulimi, kati gwe toli presidential candidate, toli kintu kyonna. Gwe kennyini obadde oyogera facial expression, tosobola kulaga eye contact zozo, tosobola kulaga n'amaaso go. Oyambadde bigalubindi bya Holding otiisatiisa. Omutwe gwo guwamwedde gulinganga entuumu y'akalo. Otaddeko galubindi za Holding, amanyo gakugalinga kuli ebiti ebiryola kalimbwe, oli mu kutiisatiisa. Gwe kennyini ate oli mu kutiisatiisa. Facial expression ekulaga nti oli mukambwe. Ani yakunyiizizza? Njala bagamba ekigambo kimu. Mwe ekizibu kye mulina kiri ekizibu kimu. Kye mulina mwenna gurupu yammwe kiri ekizibu eki. Mumanyi nti buli muntu ali against ebintu byammwe afuuka enemy wammwe. Listen to this statement. Bano abantu bamanyi nti buli muntu yenna ali against their ideology afuuka target and the enemy. Let me ask you one question, gentlemen. I'm by names of Rumbia Fred. Museveni came in Uganda as a refugee. You understand? He claimed to be a Munyankore. The Banyankore denied service to him. The Banyankore chased Museveni. Museveni came in Uganda. We the Baganda, we helped Museveni. You understand? Immediately, Museveni started going against the people who helped him. Up to now, we still with him, telling him to live power peacefully. You understand?
kati goboda onogamba mbo olimi Museveni olimi lwakozesa against bagana Twitter idiots abaganda bamuyamba nga banyankole jemuga jemusika bamugoba olya njala kubuuza Museveni lyafiddwa no family nga afudde bamusebuse Museveni lyafiddwa mu family gwa yofiddwa eruwero waliyo magumba g'abaganda millions tekuli gumba lya Munyarwanda taliyo twali tuvude tubogerera obubi lwaki buli avayo okulaga ensi ekituvuga mu itomo mubi eggwanga wali lyandibadde bitter about NRM and Museveni bandibadde baganda eggwanga lyandibadde bitter against NRM ne Museveni bandibadde baganda bandibadde bakwatadde mudde bagenda mu nsiko naye tubagamba no twagala kukyusa buyinza mu mirembe nenge bikolo byatukoze tobimanyi Museveni bikolo byatukoze tobimanyi netusirika tugamba no tetwatondebwa kuyiwa musaayi twatondebwa kuba ba mirembe yenteekata kati mwe muddidde weakness y'abaganda muddidde weakness y'Abannayuganda ne mugifula advantage yammwe avayo kwogera mubi mwe mwali amawanga aga abatwa abatuusi n'abahutu you failed to count yourselves in 1994 Nemwetta almost 1.5 people. Uganda inama wanga atano mukaga tembera nga mo tribal crashes. So, yasama nga kagiga kalu kumodala ngo yasama mpola. Mu Uganda tembera mo tribal crashes. Tembera nga mo genocide. Tuli amawanga atano mukaga. Seated well, greeting each other. The most tribes in Uganda, they are found in Uganda. They are seated, eating, doing each and everything. Well, nobody is chasing them away. Na yemwe just 3 tribes ewamwe mwale mukwatagana. Abatwa, abatushi n'abawutu. Nemugana okukwatagana kati mwasabira wano mu Uganda. Mutiisa abantu. Bino tujja byogera. Mubitegere ku kifuba oba ku mpaka. Mwamwanga gali asatu batwa, batuusi n'abawutu mwagana okukwatagana just 3 tribes. Fe tuli 56 tribes. Tuli bwetuti titutengana kubanga mwe kizibu kyammwe temwagala bagambako ku nsobi zammwe gwe mu .com nowamba omuntu mu .com era nowamba omuntu mu .com era nowo omuntu gw'otayagala mu obutwafe n'otambula omuntu n'akugamba tukukooye twagala change nja kubakuba amasasi mumanye mundi oli amasasi buli musirikale alina amasasi 15 tujja kubakuba amasasi no sense. Please kino nkiddamu kikutegeeza wakasajja gwe akawaddeko ni TV kanti kusomesa okifune bufunyi mutwegwa bw'ogaana okuyigira empisa n'okutegeera n'okufuuka ng'omuntu ng'oli mu Buganda tolikyuka kyekitwawula omulugwala azaaliddwa mu Buganda n'akulira mu Buganda abeera totally different ku balugwala bali eri ne tribes zonna babeera totally different. Naye mmwe mubadde mu Buganda emyaka kati genda abamuganya okuterera kubanga mulinamu kali ka mentality ka superiority ako ke kabatawanya. That is wrong. Buli muntu muli mutisa butisa nosanga omuntu ali Dubai oba ali Abu Dhabi yefudde Jackie Chan atisa buli ndigi nasa mutemujja tusobola mutuveeko fe twajja bogus. Let people be muleka abantu babeere, let people speak. Mwe singa twali batemunga funga mmwe singa ne mu Uganda mwadduka mudda, but we are not.
ate temutaking advantage yaffe okuba tuli kulu okutumanyira tutukusuka mu inokoma kati batudde listen abadde bagobera program yange mbulimbulange mengo etteeka lijja bagenda disa obo wagira enale oba CP oba nopo bagenda kutwalako ettaka lwaki batwala ettaka these people under the 50 year to master program baagala eggwanga libeerenga ebalifuga throughout nga n'okulonda bakujjeewo nga bakulyetiza obwakabaka kati bakulyeti olwokuba nti bali mu gavumenti bagambe nti gavumenti yeddiza ettaka lyonna kati gwalina ekyapa n'endagaano oba tokyalina bwannannyini ku ttaka naawe alina ekyapa bajja kuba osasula obusuulu ng'omusajja omunyala wano nga wanyumirwa nga wandibadde wanyumirawo nno wano disco ng'ennyumba bagimenyawo nga bateekawo disco kubanga tolina right ku ttaka oli asange family wano nno wandibadde wanyumirawo okuvugira mu motoka bw'empaka n'abuteekawo nga takwebuuzizaako ettaka lyo tandika oddisasulira obusuulu kuba bakuggyeko ownership gavumenti erina ownership ku ttaka lyo ng'ebyapa byammwe endagaano tezikyakola kye bapulaani nga kyekiddako mbyogeredde emyaka 4 kijja kyekiddako kati bw'otalwana kulonda kozesa buyinza bwakalulu tonkubiranga essimu nti lumbiba n'ebintu bino byogera mbyogeredde ebbanga goli bagenda kujjako obuyinza ku ttaka kijja very soon ettaka bagenda ditebulinga kiki babala kubanga baagala kutwala ggwanga babadde bamaliriza buli kimu they have right kubanga batwala amataka jukira Salimu Sale yakonkalinga Northern Uganda kati agitutte Buganda almost aginako 60% anko bagisanyawo Eastern side y'Omunyarwanda ali mu Eastern yatuule eyo tannazukuka mungi Omunyarwanda ali mu East mama kati kyebaagala Ganda balikwale nge bannannyini mataka kitegeeza nekyabazinga batakyalina buyinza ku ttaka omukama wa Ttoola batakyalina buyinza ku ttaka ow'ekitiibwa Omumbera batakyalina buyinza ku ttaka Omugaba batakyalina buyinza ku ttaka Kabaka wetu batakyalina buyinza ku ttaka Ssaabasajja Kabaka nannyini ttaka batakyalina buyinza ku ttaka nawe so kinnomu alina abadde n'ekyapa ky'endagaano oba tokyalina buyinza ku ttaka nze nagenda Saudi Arabia kola sente zange nagulayo kapuloti ojja kuba tokyalina buyinza kapulotiko nze ndi mu America nali musijinako buzibu era tebinkwatako nze mwe mmanya people pale ojja bijja kukwatako nze ndi mu Ngereza nali toyagera ku Museveni bagenda dituwalo ojja bijja kukwatako ngira kubuuza okimanyi nti bwe twatulanga awo edda twegombanganya abazungu ngira bwe muntu ajja omuluga oyo muzungu alina ssente kumbe basajja batetwasoka basoma be basinga owavu mu nsi yonna lwaki tebalina right ku ttaka they own nothing but you in Uganda you own a piece of land you own property kati ogenda kufukanga bo gyonoonya ssente kino nkikugambye mukama ojja galumbu ebintu bira byogera nga tuli ludda wankikuddamu kigamba ebintu twabiranga bazungu kumbe bajjanga kujjako stress kutambula kulaba banne nga baddayo kumbe tebalina right ku kintu kyonna ekiyitibwa ttaka na properties ne bw'aba kiina kibeera ku lease basis tumaze tuko tumanya abantu bono ate banaku n'okutusinga kati kyebaagala okuteekamu gwe gye wagenda okuddukira okunyanyasa bannansi tebalina right ebintu ebyo biri ku lease basis ettaka na gavumenti yerifuga na buli kimu tebalina right kyebagezaako kugenda Museveni kyagala okukola akikola tenga akujjako obwannannyini kubanga bamaze okukwata gavumenti bagifudde nti buli kimu bakirina eno video mujja jijjayo Museveni fuze tebyekwatako Museveni akulumya mu Europe akuwadde $3,000 $5,000 akugula osirike lwaki azikuwa
Museveni akulumbye mu Bungereza batandise okubula ebingo nemekusiriko nemekuogera. Bakoze conference, bakoze dinner, bakulise mmere oli obumbulu kusemufa mutandise okufa mu mwimba mufa kikutuko temumanyi lwaki akikola. Museveni akulumbye kanda bakoze conference sime Buganda mu simanyani sime kino kibitu simanyani gundi mufune sente temuddamu kuogera musirike lwaki akikola kubanga bali n'ekigendererwa. Mwe simu eva mugira bakusukulire tosobola kumanya kiri babega wa simu. Uganda mugira be ku front page temachi babega kuwa mabega wa Uganda. Uli mu America omusajja abalumbi abawadde sente mutwala mu mitwalo ebiri lwaki azikuwa. Olabira kungulu balina ekigendwa kiriyeno mabega temukimanyi. Sente nazizuza jalo nazikuwa tokimanyi kubanga balina ekigendererwa. Bobo genda kulya sereza mu 7 ngoli muti soko yobuzi lwaki mu 7 ndibe mu America %. Nga nesabira visa nezija ntandika obulamu. Lwaki ampa % kikyakweka. Bwe mbandika na 7 lwaki ampa lwaki state empito okumpa %. Nsirike kikyabala nga ndi mu genda gendo okononya ensimbi. Azwero mbongereza ne mu Europe. Nawe ali Uganda lwaki mu 7 akuwa %. Njagalo ne video mugati obote yagaba ku %. Njagalo ne video mugati ameni yagaba %. Njagalo te video mu gabina Isa yagaba sente kabere Ssekabaka Muteesa sente ziyateeka mu ggwanga zaali za independence n'okuzimba Oil Forest Dam. Teri mukulembeze yali yagaba Museveni azigaba olw'okuba batumutunda ggwanga nga ne sente zaali gulamu zammwe. Oh, yes, please. Video wedde mukaba nkomere kanda beji munakerera. Video wedde mukaba nkomere tusinkane ncha bwe nabasize yasinkana ku mukaaga. Video wedde mweraba.